naye mama katulinde anko oyo ye anko alina naze yakuwereri nojja n'otunyumiza yampe baasa yampake baasa awo zabantu besente zinakali banenga sizeegaana eza anko neza mama fina sizeegaana ezo ziridde zonziridde kubola lwalwo lwe twakola show ne bakuwa gondi bampa bbiri abaana ne basooka bakaya naawo atuliddeko sente bangenda mu parking ngo nnyimiriza ne neewuunya olaba nkuwa ku ssente olaba ompa neno n'abanyuzu baali bazaagalako naye baali basaladde okudda mu production ate ne mbawo omutwalo ne bayomba atuwadde sente ntono naye naawe omutwalo walimba bakirisita omuntu omuwa ekyetaano bakuwa sente nnyingi siina bizibu lwaki ebizibu byogolooza nti lwaki oza nti gwe olina ebizibu wekka eyazimba teyaŋŋamba nti wana ekyalo kyakuno kyonna nsirise kati nga tuvuddewo awo kati manyi sente olina jjogera nti sente era tukyali ku sente sente inasigala nti sente awo nga tuvuddeko anti munange anko ya propose nga wiiki eri anko ki Lwasa baaba mu wiiki ate eno nga yakatandika bwetyo omugole mupyattuko n'avaayo n'agamba tekijja kusoboka naye ensi eno tebakubaamu baaba Lwasa twandibaddewo tutya omwana ono Katonda yinige gye yamutondamu nene yamutonda mu kifaananyi kye yamutonda mu kifaananyi kye Katonda era tuli mu kifaananyi kya Mukama naye kireka kibu ekiti Katonda ffenna yatonda mu kifaananyi kye naye nga bw'olaba software bagenda ne bamukolamu ne bamukyusa ne bamuzza Lwasa aleka akyali kwoli eyasooka naye okimanyi omuwala amanyi Oluganda ekyo kyenkyagamba abantu naye agamba ye tamanyi Luganda ani atalumanyi hafi katuve ku mpewo nkubuulire akola jima amanyi Oluganda n'okuluwandiika n'okulusoma n'engero azigera n'ebisoko n'abiteekamu nze we nateerera nti nange ne hafi akyali mu kkooni tosobola kuzaala baana mu musajja munnayuganda n'atakuyigiriza Luganda alina abaana musajja munnayuganda omusajja n'akuzaalamu abaana omwana asooka awo n'otayigira omwana owookubiri owookusatu maamu omusajja myezi 9 abamusirise bwatu kyenkanawa okimanyi akyali munnakawere mbu naye era kati teyandifunye buzibu teyandifunye buzibu aba okyali ankisinziira oba okyali kwani mukazi wange olwo mukyala wange nkwagala nnyo newakubadde biguddeko bugwi naye nkwagala kino kikiraga nti nkwagala lwaki okoze muuvu eno ate no muuvu kyetugamba lwaki okoze ekintu kino proposinga nkikoze engeri gye sitera kikola kati kenkikoze mujja kutegeera ekituufu It's becoming to a year now. Yeah. when the two of you are in connection. Yeah. So you mean the two of you have been dating? Yeah. For now, I think it's becoming to a year, 10 months. Okay. Something like that. You still choose him Yeah. amidst all the rumors that he's a womanizer, is promiscuous, is everything? Yeah, I still choose him. Okay. Yeah. So why choose him? Because I love him and he's a good guy. Yeah. Did you see the viral videos that went viral? The Rasta having some... Yeah, I did. But he's a man. Yes. That makes no sense. He's manhood? Yes. And Okay I'm okay with with it, yes. That's what you want? Yes, that's what I want. And your parents are okay with that? Yes. My parents are not the ones to choose for me. No one settles for less. Okay. Yeah. Okay, what do you have to tell the co-wives out there? They have just missed a lot. So I can say that. I've missed a lot. Yeah. And if anyone comes out and is like, I'm into Rasa, what do you have to tell them? It's him to choose. Yeah. nange kikyalo ku engagement waba wakayita ennaku ezo biri mukazi zokka ngadduseeyo mu bufumbo obupya kyekyamuddusayo era ndoze ekyamutwala kyekyamuddusa ate kyekyamutwala mukwano banyumizaako emboozi omuwala munnayuganda yagenda n'afumbira omusudani munaku bbiri yali adduseeyo yesa nange saamanya kyamuddusaayo kati era ndowooza nga wekyaddusa omuwala eri omusudani osanga kyamuddusiza ekuva ewa Lwasa mukwano
Mukwano gwayitiridde obungi. Omusajja ng'alina omukwano mungi n'ogaba bannaye tegumpunze. Ate abamu gwe be tunoonya. Wali ogusukka. Gwe gunyuma. Oba ogenda no Mwana nakula yes. Awo. Kankusituleko bebe. Awo. Kankuliiseeko bebe. Awo. Bebe kankuweekeko. Awo. Nzoba nnina. Oba oyingira akayuna gambe bitondeka wano bagenda kunja. Kituyingire. Omugole yatubuulira ensonga lwaki? Nga n'okusomala kumbuuza. Bebi nzise ntissa. Totandika biboozi. Okitegedde? Totandika biboozi olwo emboozi ze neesonyiye ku lw'obulungi bw'embeera z'abantu banneetoolodde. Ndeka wabula. Naye nga bebe twetaaga ebwe bityo. Okitegedde? Sikulimba. Omukyalo aba agenda kufumba. Trapi, how are you? Nakuterawo omugongo leero ne ng'akanguteeka ogukulubuke gwe wange. Abantu bave naye kankubuye Saimo. By the way, oli osinogera creepy. Nina ekibuuzo ebintu ebyo bwe byajja babitandika kye neebuuza. Abantu bano baagala tulaba nga tuli happy, abaagala tulaba nga tuli sad. Ani mwe kimu tamanyi kiri kimu. Omuwendo gye mukomye okubeera ne bafolowa abangi temutegeddewa gye bavudde. Kati bafolowa mu abasinga obungi baagala kubeera nga mmwe. Tebabaagala kubanga babaagala nnyo. Nabo bweyagala kubeera nga nze olaba kati ffe abatannafumbirwa oteeka okola post mu message ogenda okulaba nga mulimu messages eziwera bakubuuza ye gwe ofumbirwa ddi otutamye byakoze bitya n'osirika bw'ofumbirwa n'obalaga omusajjawo it will end in tears ate banange ne bajaganya twate tunnafumbirwa mutubanja obufumbo tufumbiddwa ate ate omufuna n'omukweka nti muli bamalaaya temwagala kuba basajja bammwe kati ekituufu kiki tubaveeko sooka ompa omugole. What brought me here was just to clear the air and tell the truth here. What's the truth now you want to tell us? The truth is that whatever you have seen was a stage act, like stage managed. I was trying to be a help to him since he was well-known to here in Uganda, and for me no one knew me. And by the time I reached at the office, there was already you guys, and I just didn't have where to go back from. Yeah, so he just told me to help him and to not shame him in front of the cameras. That's why I did whatever I did. So you have a fiancé? I have a fiancé. Are you married? Yes. Not officially married, but we are separated. We are always on and off, but I have a man. Yes. You have a man? Yes, I have a man. He didn't even pay me 5,000, even 1K. He's free to come out. We didn't have anything. He didn't pay me a single coin. Because even my parents, that's what they taught. Because my parents, in fact, taught three things. They were like, they thought that maybe he paid me. And I remember my brothers, they thought that, and my dad, they thought that maybe he's blackmailing me, maybe he has videos from me or something like that, which is not true. Or maybe I was bewitched. So my parents were like, maybe he dealt with you as a spiritual, because that's not their daughter that they know. As our family, okay, as the society where I grew up, we have to, like, we learn, they taught us how to respect old elders. Yeah, so I respect him as an old person, and that's it. The story of meeting in Nairobi on a business trip, we are all scripted. Uganda. Eh? Yeah. You meet in Uganda? Yeah, we met in Uganda. And I know him for now. For now, it's 2 months. But you told us 1 year. No. Of love. No. It's 2 months now. Yeah, 2 months now. Let's talk about the ring. Mr. Lwasa told us that he bought that ring very expensively. How true is that? The ring he gave you? For sure. I know there is also some people who were there while he was giving me to the ring. The ring he first gave me, it couldn't fit me. It was a kind of small, and it was a bigger, this ring for men. So I remember there was a lady who gave us that ring. Who gave you the ring? Yes. So I believe it was if it was a real proposal, the ring would have been mine. So from there, and then I had to give him back to his ring. Let's see the hands. There is no ring? I gave him from there and then. I don't know what is he gaining. But the fact is that I'm not in love with him. I will never be in love with him, and I've never been in love with him.
And to those guys who are saying that I was a prostitute, I would like to just say one thing to them. There is nothing that can open my legs. Nothing. No Can money open your can legs? open my legs, yeah. Really? And I mean it, yeah. That's saying that I was staying in, no. Before here, I was staying in Nyonyobuziga. Yes, So you were paying for your rent? of course. So you mean Mr. Lwasa is in the age bracket of your father? Yeah. Tunabasonyiwa. Gambye atya. Teri asobola kumujja mu atiiza amutwale mu apaati. Ne wooba ofuuta ne woba onyirira otya tosobola gajja mu atiiza ogatwale mu apaati. Nye omwana ngambye. Gambye ono taata we. Ali myaka egimuzaala. Oyo mwala alina emyaka ngeri. Agambye alimu 27. Ate kati ngenda kutandika okuba abantu emikko. Nga buli ayogera emyaka bw'olaba nga nkukubye engolo omanya olimba. Alinga mwemeka. Ndabanga ekito. Mwana ngambye accent nga yaffe yawano nnyo. Omanyi baana mmwe temwewummuzaako kati accent mujagaza. Nti oluzungu nga lwekyaddondo nnyo terulimu nadde kannakulu n'akamu. Kale